Nze Nanteze Juliet okutuusaako alipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Yo enkuba ekyagendera mu maaso okufudemba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga alipota ey'enkuba etulaga nga Kotido yafunye enkuba eyawoleza ddala millimeters 81 n'obutundutundu 5. Soroti n'eba n'enkuba eyawezezza millimeters 38 n'obutundutundu 8. Arua n'eba n'enkuba eyawezezza millimeters 29 n'obutundutundu 6. Nga kino nno kyavudde ku mukubo gw'enkuba okubanga gusaasaanidde masekati ga Ssemazinga Africa omuno nga mwotwalira n'obukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako eyo mu Kasese, Mbarra awamu ne mu nsozi ez'e Kabale nga yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ddyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 25. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 22. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Nairobi akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu, ate yo mu Dubai ssaako ne mu New York akasana tukasuubira okwememula. Yo mu Paris ssaako ne mu London tusuubira okwatirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 19 zokka zokka. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Weekuumire ku UBC TV.